omuntu okufulumya ekigambo nti neetema okulabira omwana oli mwana si wa mwannyinaze si wa kizibwe si wa kkojja si waani obudde bw'omala ng'oyogerera Maama Fiina lwaki tomala n'oyita omwana oyo n'omutwala ku ssomero abamu bayiza we muyina eŋŋombe egamba Maama Fiina lwaki okugabira mu kamera nsaba abantu abamanyi Maama Fiina nti Maama Fiina tagabira mu kamera muveeyo muveeyo mutangaze ku bantu abantu nga bayibulake baveeyo bafaluuku mwe muveeyo baabe mukiibi senga omugenzi Katolo Lwama waali nti nakwata essente nti yali abulako katono bwati okufa ogende e India nga sente zigayina zikwata mu $. Nenga ba boda boda eziwera 5 mu Lubaga division. Bimeka? Boda boda 5 mu Lubaga. Mweziri. Ndeba, Lubaga, Nalukolongo, nenga be Mitiyana sengo mbaka zaako so muno nyana kubulira. Nenga be Mitiyana boda boda, nenga ba mu Kampala set of boda boda, nenga ba Ekayunga boda boda, nenga ba Uganda yona boda boda. Abaana bemperedde bali Dubai, abaana bemperedde bali London, abaana bemperedde bali mu America, abaana bemperedde bakola mu kikuubo, abaana bemperedde balina amasomero ge bazimba go bonna nnyini, abaana bemperedde kwega abantu benkoledde ebirungi balina level we bali ya waggulu. Ntandika okutumya ku bantu abo nengana ye Maama Fiina abantu bano wabayamba nabo basitule ku bannaabwe. Gezesaako okwo kubamu obakubire. Alo Faluuko oliweta munaiti taamu eno wandibadde mpeerayo na nnyango oyo. Kale mami tewali mutaawaana. Nyumya ku kitonde kye bayita omuntu nze kyempangayiddemu okumala ebbanga. Mukama akubeere gwobenga byobadde okola obadde osiimwa naye tusiimiddwa n'abatatusiimye bangi ate batuweesa ebiwundu ku mutima ebinene n'otuka okubanga buli muntu yenna akutamye mu dduniya. Bagobeewo Mutembwa totambwa Mutembwa tobagoba Mutembwa kiwulira bakeera we batyo ninga yabayise kati ebulenga bali bati kati kamba wo omukisa ogwo Maama Fiina gwabadde ayoola okuŋŋaanya obutitimpe bw'essente okuŋŋaanya emikisa gyonna n'ejja Katonda n'agigabana mugitwale muweerere abantu mujjabba weerera no bagundi tumanyiza mu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadaama bankazi aba human resource ba artisti buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus 437 288 98 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Njogera ku Uganda gye mpangaaliramu okumala ebbanga nti Faluuku teri muntu yali akoze kibi gw'otayambangako. Bwe kiri teri muntu yali akubye eggi nga mbutuufu takusanga kubanga ne bwaba kale nti wamusanga n'omugwira amazzi oba olina kyewamukolera ku ssaawa eyo oba ku budde obwo nti abantu bangi nnyo Faluuku bali mu bulumi olw'abantu be bayamba. Abantu bali mu bulumi obw'okusiraanuka olw'okubanga balina be baateekerawo omugongo. Faluuku gwe wateerawo omugongo n'akwebuuzako nti Faluuku wayitawo okutuuka e London essaawa eno yakupinga mu mikwano gyo gye wasookeramu e London yakuba amagi ekyo kituufu
bantu bangi nnyo batereddewo abantu emigongo ku mirimu we bakola naye ng'ate essaawa zino bwe babalwana baveewo ekyo kituufu abali mu mirimu bo bakimanyi kati olwaira omuntu gw'ogamba nti ne munnange nga twalwana n'embaga ya gundi ya Faruku ng'awasa ne tuteekamu ssente ne tuteekamu buli kimu essaawa zino gwe walwana naye ng'omukolera omukolo gwe yakulwana yakuba ofe baseba ne bannyabo bwe twogera ku kino ekya Maama Fiina okuvayo n'agamba nti no ekituufu kisigala kituufu ekikyamu kisigala kikyamu ntunuulidde emyaka gye mpangadde mu nsi muno Faruku mpangadde n'abantu omuntu akuli okumpi oba gw'otegeddewo olusegere olusogama nti Faruku kano akeetaaga ate yakeera ku makya n'agenda Maama Fiina aluge Faruku yakeera ku makya ng'alina obusungu ku Faruku teri muntu Faruku mulabewo ng'akuli bbali abeera nniya ate onaamusangawa kati olwayiroze wa Maama Fiina ozze ovuga mmotoka njagala ombuulire nti okuva eri yonna yonna bategedde tujja wano naye gwe wakedde ku makya noga nti ngenda Maama Fiina mujjako interview yakumanyi bayiza bwe nti omuntu gwokedde ku makya n'oyamba noga nti omuntu ono ngenda kumubeererawo naddala abantu baffe ababeere bweru nti omuntu ono ngenda mubeererawo kamuwa amaka gange agabeeremu kamuwa azimbire sayiti zange kamuwa akolere bino be batera okubeera ababi gye muli kamuwa invitation ajje aze akusanze otabagana n'obulamu olina omwami wo mukola mulina emirembe gyammwe oba mulamu wo oba ssenga wammwe oba nazaala wammwe oba ani najja n'avuluga ng'alinga amanya Amerika emirundi 10 era yayagala akulinyisa ennyonyi akuzze kuno naye nga gwe yasasula ne tikiti ajje gwe yalwana paperwork agende mu Amerika oba agende London naye alwana nti nja kukulemesa kati obulamu obwo bwonna mbuwangaaliddemu kinkoze bulungi nnyo nti gwazze okunzijako interview omanyi emyaka egisukka 10 omanyi ani Maama Fiina omutuufu Maama Fiina atandika okuyamba ng'alina emyaka 15 era njagala tujjeeyo emboozi Maama Fiina otandika otya okuyamba weekyayo otya lwaki wakiyingiramu lwaki tokimaliriza kakati njagala tukijjeeyo ekintu kino kye watandika abantu bagamba ekintu kimalirize Maama Fiina totulekera kintu kati ekisookera ddala ekintu okiyingira ddi okiyingira otya ani akikuyingiza tugijjeeyo emboozi wansi ekisookera ddala nze Namutebi Silivia Maama Fiina ekintu ky'okuyamba sisobola kugamba nti nakijja wano oba nakijja wali bayizayo kankubwire Faruku ekintu ky'okuyamba nammwe abandaba kiri automatically mwoyo wa Obwakatonda noti Maama Fiina noti Namutebi ekintu ky'okuyamba abeera mwoyo akukkamu n'abanga olinga malayika ya Katonda tokoppa kikoppe toyiya kiye kyevola nti ababiyiza bagudde ababyetaddeko ne bajja balunguuse kimukuba awunzika yeerusizza ng'alaba feesi ekanduka ekintu ky'okuyamba kibeera kya Wakabaka wa Katonda nti kikuyingira mu mwoyo nti ne bw'oba tugeze olina omuno gw'ettooke gw'olya kikkakatako kwate omuno ogwo gumenyeko oguweeko omuntu kati Maama Fiina atandika okuyamba ng'akola bwa busigaalo nze omusaala gwange ogwasooka zaali ndowooza siringi 3 zaali 3 sente zange naziyambamu omuntu 3 ebya Amerika ebya Uganda otandise okujerega ebye Kenya otandise okujerega onkedde otandise kunkuba ebisatu ebyawe ebya Uganda obwabusigalo bwange obwasookera ddala first okufuna omusaala ogukwatako bampa siringi 3 siringi 3 twayinanga omukyala baali bamuyita jjajja na Mbwa ng'ali awo nga mukyala munaku nga talina mwasirizi nga teyazaala omukyala oyo nga yalwala abeera mu nju nga yagongobayiramu naye namusuubiza ne mugamba jjajja na Mbwa bwe naaba nfunye ssente ze nja kujjanjaba kati omusaala gwange ogwasooka
bwe nagufuna nezikwe wajjajja na boa ne mujjayo ne mutwala mu ddwaliro ebisatu ebyali bingi ebiseera ebyo byali bingi mu 9 ze sente zaali nyingi sisi nayinte kati emboozi gyeveeyo gyeviira ddala kuba yali 9 ndowooza 9 so nga simanyi nti muli nina obubaka obuyite obw'okuyamba netambula mu bulamu naye nga sinnawa jjajja nabbo waguma sente ezo awaka we twali tukola gyali mizigo nga wenkola naye nga bwenkola mukama wange yalina kasente ng'agulayo ku nkota z'amatooke ate bali bagula myera mukama wange ng'agula ennyanya eza wiiki ng'ate bali bagula za lunaku nga ziggwawo kati netandikira awo okutokyalingibwa ab'emizigo Silivia mpayo muno gwetooke Silivia mpayo kino mpayo ameva agengeredde kutooke mpayo kwega nemba nga nkigula muli nga nange nkyagala era kyangobesa abantu wangi nnyo we nakola nga ndoza emirundi ng'ena ng'ogaba emmere y'abakama abo ngaba emmere y'abakama bange kubanga nze we nali nkola twaliwo abantu 3 ndowooza naye ng'ate bali bennina okuwa balinga 8 naye nga baguze emyera gya 100 kati ng'ettooka okwengerera wali n'oyiraba n'otaliwa ono abonaabona so nentandikira awo nentandika okufuuka maama nga sinazaala Fiina nentandika okwetikka obuvunaanyizibwa nga wema ntambudde faluku nenkusanga wali nga oyina ebbwa eddene nga mbadde nina sente ngenda kugula wali ebyenda mu katale nga nkwata ku ssente ezo nengula ebyenda koota nensigazaako nze nenkuwaako kati mwoyo oyo nantambuliramu ne batandika okugamba nga batandika n'okummanya nti naye nomuna omwana oyo mulaba bw'omusanga ng'alina emmere ng'alya ng'agikuwa bw'omusanga alina kino ng'akikuwa kalina kimpiikinga nga nkirina mu mwoyo awe natandikira naye obuto bwe naliko n'obulungi bwe naliko faluko bakunsangako ebiseera ebyo mbuki oteekawo embeera muki mbukati ki nkutidde wali kijuujulu kati ebiseera ebyo ekijuujulu kino ani akyepikira essaawa eyo ani yali akirimu tewaali naye ng'abalenzi abaaliwo yogera amazima gwe wange ofunye ekizibu kati ani akirimu ekijuujulu ky'essaawa tewaali era obulenzi obwali butugambangako obwawo ku butaala era nga nabwo tebulina kyebulina kiddako naye ebintu byatandika byefuula omuwala oyo afuuka omusambwa omuwala oyo awanvuwa bayiza mwakiŋŋambanga nako mu tewaliwo yabagambanga nti Mafiina bwe yali nga ku butaala ng'afuuka awanvuwa naye kale ntandika okwozanga engoye awo ennamasuba awo nga ntambula nempiteekabowa nenjoza engoye z'abantu saaluuni mu ngoye zino saaluuni nenjozanga mu tawulo biki kati awo nalina mukwano gwange Yudaaya akyaliwo ŋŋende wa Yudaaya netufumba emmere tumaliriza okulya nemugamba kaŋŋende kati mba nvaayo oluguudo olwa Namasuba baali balukola mba nvaayo emotoka nejjanga eva ku Ntebe Road ng'eri ku speed nga nkutta akaveera kalimu ennyaanya kalimu n'eminwe gy'amatoke nga 7 kati mba nvaayo omusajja nampisaako emmotoka naye nga nze ngenda kutuuka ku kiweta ku piida nzikiire ngende Kabowa kati omusajja nadda livansi badda livansi nasi ndabira mulaga omuwala omulungi gw'ovaawo kyenkugambidde nti wasimattuka nembuuza kiki nangamba omuwala omulungi ovaawa nemunnyonnyola nangamba osobola okumpitekerako mu ttawuni saawa ziri ndoozanga mu 9 nangamba nemugamba mbadde ngenda kuyitano ngende Kabona nga mperekeraako nja kuteeka wali ekibuye kali nagenda okulanga okunywa effuta okutuuka ekibuye kirungi nentuula n'oliyingira musajja nanvuga Faluku bwe yanvuga yampisaawo ekibuye tusobola binyumyanga ebyolwali naye nga byaliyo nantwala ku seroteero ng'egguddewo batunda essimu nayingira nangamba vaamu nga ndi mu kukateteeka budotidoti nga nyambadde ne sapatu nayingira mu seroteero nangamba londa essimu olwo mmoloka mwajja munyumya biki tetwanyumyako ebikutwaliza paka ku ssimu tetwanyumyako ate yali atiika nga tusobola kunyumya naye nga munene muwanvu nze nninga mukongo nga tuyingira ku seroteero nakutwala ku seroteero
omusajja ngamba essimu naye nga nenziraba n'abakyala bano ab'ebweru nga balina essimu zaali kateero bunokia buno obwebikula bukyo kati omusajja nennonda ekisimu kimotorola ekinene nangamba alonda gamba omuwala ku advise olonde kyoyagala nannondera akasimu n'akampa ne tuvuga ne tugenda ku UCB banka then wana wali Greenland bank n'apaakinga nanga bwe nkulekamu kinakuyisaawo bikonze nedda kati wamala ogene ngayi lwaki tosituka n'essimu eno dduka kubanga tukwesa obwongo omusajja ono kujja wali kupiira n'akuleeta mu tawuni n'agula essimu akuyita atya mwoyo omunajja n'aŋŋamba nti abo abasajja banoonya abawala ababbi bw'ofubutuka n'odduka bw'akukwata agenda kutwala ku poliisi n'olemeramu mba ndi awo ndowooza wayitawo eddakiika ngaana ng'omwami oyo akomyewo bwe yakomawo n'ambuuza nkutwala ogenda oli konze nedda nalidde edda naŋŋamba oddayo wamwe konze ye ne mmulagirira n'anvuga mpaka ku butaala bwe tuka ku butaala n'ajjayo ebbaasa naŋŋamba nze bampita Mutumba Charles mbeera bweru naye kinkoze ebyokubanga nkusisinkanye ate nga nzirayo olwaleero ekimpaliza okudduka ngene nkugwira essimu eno kuba nga njagala okuwuliza bwe mba ngenze kati jangu leeto olabe nti nkuteddeko service fee ebiseera byali bya service fee nti bw'onyiga bwoti ne bwoti ne bwoti bwekubira n'okwata bwoti ne bwoti okitegeera nandagira buli kimu naŋŋamba nti bbaasa eno giraba nti genda ogule engoye zonna z'owira z'oyagala ogende mu saaluuni obagambe bakusumuleko enviiri bakutereeze obeere omuwala kuba oli muwala mulungi lwakuba obulamu ndabirira naye nja kukubira bwe naaba ntuuse ye Mutumba Charles Mutumba nga twawukana Mutumba nga alinnya ng'agenda wennakoma ennaku wennakoma life yange yakoma okubonaabona nayiganya ssente zeyandekera zannema okumalawo yakuwanya enjiko ne tulya ssente ozirya ne baani awo era n'obulenzerezo bwali bwekwanya obutandise okuwoolera kati notandika omeketa ennusu ssente ezo ne zigana okuggwawo ebiseera ebiwulu mwoyo wange ajja ssente zinaatera okuggwawo aŋŋamba nti naye ogabidde endeeba yonna bakeera ku makya ne mulya ne munywa bwe zinaggwawo ogenda kujjawo endala jjukira oli tankubiranga teyakubira nga nti oba yatuuka oba tatuukanga kati kye nakola ne ŋŋamba waliwo omulwadde wange gwe nkolako yali agenda bweru nga bbaawe amuyisa amutwala bweru naŋŋamba omanyi Sylvia nti nsobola okukulekera akaduuka kano ati si maama wange buli wiikendi n'omugwirangayo kiro y'ennyama n'enkota y'ettooke n'enkuwa ekifo kino kunze wa nti ku Nansagazi olwo mukwano gwange ansitula ntwala ku Nansagazi anteeka mu dduuka ekirooto kyange ekituukiriza ekyokukola nga tubeeraawo nga nkola nga ntandika kuyamba bantu so tunyumya ebyo lwaki okulaga nti life yange yonna ezze mu kutambulira tewatandika kuyamba ng'ofunye ssente kyotegeeza kati netandika okuteera mu dduuka eryo nga bwe nkolayo emitwalo 3 nga nina abeetaaga obuyambi bano abalugwala babeeranga ku kkubo awo bwe bati netandika okuyingira ne mu life y'abazadde bange n'abantu bange ne famire yange nga ndi mwana muto myaka 17 naye ng'olina okukola ki okuyamba kati owayitawo ebbanga ddene wayitawo ndoozi emyezi obanga 6 Mutumba addamu ankubira oli aŋŋamba Sylvia konze wangi oba onzijjukidde konze ani ono ndaba ekinamba ekiwanvu nze Mutumba ntuula ku ttaka eradde ssebo omugagga wange akomyewo kati awo kwe kuŋŋamba nti ntumye mwannyinaze alina byagenda okuwa ensi eno gye ndimu ngenda givaamu naye so ntumye mwannyinaze alina byagenda okuwa beera mugumiikiriza saawa yonna ojja kundaba konze kale ssebo nangamba omwannyinaze agenda kukubira era omukyala yankubira mukyala wankubira nangamba tusinkane enkya saawa bwe ziti waliwo gundi awo nga ku paaka empya baali bagiyita Havana woteeri nga tusinkana mukyalo omukyala nga mubuuza nga ngamba Sylvia ovuga
oze nakuvuga konze kuvuga kuti Mutumba yampadde kaadi eno yampadde n'ebisumuluzo bino emmotoka eyo ekuyambengako mpaka lwalidda Kigege ne bagikuwa Mutumba ono ayingira mu bulamu bwo nga abala kaki yali abala kunjagala ndoza kumpasa naye ndabanga Mutumba yajja mu bulamu nga miraku by the way omuntu gwennyumyako bwe yampa kamunyi Kigege eyo saddamu mulaba naye ye yasumulula olutindo basebo ne bannyabo ababoogera Maama Fiina yafuna ta sente Maama Fiina agagawala ta Maama Fiina ali kima tebammanyi nafuna sente Kigege yange yasooka ngende emyaka 17 Kigege neegula Kigege endala kamunye endala neziwera kamunye 38 mu paaka enkadde waina mu paaka emmotoka 37 ate nga Kigege zenjogerako nezigula tuleera nezigula magulu 10 Maafini beera serious ate lwaki ababimanyi naawe obimanyi lema kubeera mu kamera olaga bali tibimanyi Kigege emu yakola kye nali nsubira mu bulamu bwange nti ne bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno abaana n'abazzukulu bali kisigalako by the way Mutumba twogedde ku Mutumba tuli mu 9 kuba yali 9 kuba nzaala muwala wange 9 era omuzaala Mutumba ali naddamu mulaba Mutumba teyadda nziramu okulaba Mutumba Amsterdam wano jjojjojjo wano nga ngenda Sweden waddamu n'omulaba what Mutumba nkutumende akyaliyo nziramu okulaba Mutumba Amsterdam ng'akolaki nali ngenda Sweden 2019 kati ngankola ki nali nva Sweden kati mba ntambula bwe nti gate nti 21 ne gate 22 nga baba bagenda mu America bayirinyira ku 21 nga ffe tuli ku 22 kati omusajja ngenda okola nga ntunudde nnyo omusajja omuwanvu ennyo nange ne mmutunuye ne ngamba ani ono omusajja nga ntaddeko amaaso kati obongo ne buga nti omusajja muganda amanyi Maama Fiina jjukira nina erinnya takyantegeera takyammanyi nange sinze wa bulijjo kakyeva jja nansembe nangamba kulamusizza nnyabo bwakali nangamba gwe Maama Fiina nangamba era nkulabye tukulaba nnyo we bali kuyamba bantu we bali kuyamba gwanga naye munnange oyina omwana gunfaananira omwana omuwala oyo namulabako edda namusinkana mu kifo bwe kiti ne mutwala namugwa bugwa mu kifuba nemugamba yenze what Katonda basebo ne bannyabo alina ebintu byakola mu bulamu nga teri kyoyinza kumusasula kyonna okujjako okuyisiza mu ekyo okuyamba abantu be yali mirako omusajja gweseegatta naye ng'olwaliro olina omusajja akuttunsa omwinamu abaana 6 naye nga talina kye yali akoledde mu bulamu olwaleero obeera n'omuntu ng'otunka naye ng'omukoledde ebirungi omukuliza kampuni omukuliza factory ye naye nga talina kye yali akoledde mu bulamu abantu bangi nnyo bayambye abantu bangi nnyo babeereddewo abantu naye nga tebalina bo kye baali babayambye mu bulamu bwabwe nga tebalina lunaku lwe yali akubeereddewo basebo ne banyawo njagala otunuire mu bantu bonna b'okolaganye nabo njagala ombwire abantu abo b'oyamba baali bakubeereddewo awo baali bakwagadde ebiriruyo omusajja gw'oyagala ddala oyo akwagala biriruyo oba oyina kwegula oba oyina kufukamira ddala omukyalo oyo gw'oyagala gw'obeereddewo n'ozimbira bamaama bangi n'okola buli kimu ddala ali akubeereddewo Uganda eno tuli mu nsi erina okwegula ku bantu nti olina omwegulako wadde etakubeererangawo Maama Fiina ekyo kye yatuukako
ekyamugaggawaza ensi yonna n'emwogerako nti Maama Fiina biliyoniya. Yali Miracle eyajja omukisa gwe tuyita ogwa Miracle. Mange gwe yankolera nga ndese mu nsi naga nti otyo nkutadde. Nze nno nnaku lwe nalootako Faruuku nga nkyali mu bino ebyawusigala nkola. Maama najja ekiro neebase ndi mu nnaku ennyingi ennyo. Kati maama we yajja yambadde engoye enjeru kyeva ankoonako bw'ati. Nempa amatuka bwe nti. Bwe mpa amatuka ne mugamba enda okulanga maama. Ne mugamba maama sirika. Ne mbuza kiranga yambala. Ne mugamba nyambaye tulagewa. Nangamba yambala. Najjamu engoye mu kaveera nampa. Nangamba yambala. Ne nyambala nensiba akatambala ku mutwe nga keeru ne tufuluma. Ne tufuluma ne mugamba maama ogenda kunnemesa awantu wano. Wembadde nfuna ekyokulya eri yonna gye mbadde nkola adde bambonyaabonya. Katatu wano mbadde nfunawo okwo kyendya. Nangamba tomanyi nsi ekulinze. Fuluma ogenda oyambe ensi. Fuluma ogenda oyambe abakaaba. Fuluma ogenda oyambe jangu gwe mbakulage. Ne tuva mu nju ne twambuka naye mu kuyimirira bwe ku lusozi nga ensi n'ensi eriwa abantu bajjudde bati. Nga buli muntu ayina kwata ku Maama Fiina mu ngalo. Buli muntu ayina kwata ku Maama Fiina mu ngalo. Nga ganti atisinkwataako mu ngalo. Atisinkwataako mu ngalo. Maama n'agamba abantu baabo bayambe bajjanjabe batereere. Nangamba tusuulanga omutima omulungi mu nsi. Kati ebyo byonna tebiriiwo mu myaka 10, tebiriiwo mu myaka 2. Ebyo bizze biri automatically mu bulamu bwange. Kyenna kugambe mu kusooka nti Katonda assa obubaka bwe n'abukusizaamu nga tusobola bwejjamu ne bwoba ofa. Bwe ntandika obujjanjabi bwange n'entandika n'oyamba abantu. N'enyamba abantu ntandise okubeera nga buli muntu yenna boda boda n'engaba boda boda eziwera 5 mu Lubaga division. Bimeka? Boda boda 5 mu Lubaga. Mweziri. Ndeeba Lubaga Nalukolongo n'engaba emitiana sengo ombakazi akoso omunonya n'akubuulira. N'engaba emitiana boda boda. N'engaba mu Kampala set of boda boda. N'engaba ekayunga boda boda. N'engaba Uganda yonna boda boda. Nganzitika kati no zigaba sisookedde ku zino. Ngandi ku bumeeti. Wasookera ku meeti? Ku bumeeti obwo yanga nga abutikka. Ne makanga nga bazitika ne bazita special za Maama Fiina. Katubayisizeemu mulabe okuyamba kw'omukyalo ono gye kuvudde na biki byayambye. Okitegeera. Tutegeere bulungi. Kati boda boda abaana nga nkuwa boda engamba nayo manyi nti boda enjagala ezaale endala tegiwa mu nooli. Nooli omuwe kati ng'ogaba ku stage boda boda nga 20 ne zizaala endala. Ogwo nno tumaze okuva mu level ya Maama Fiina gwe mumanyi omunaku tuyingidde Maama Fiina atannaba kwambuka naye nga olwo erinnya litambula kubanga erinnya lyange okutandika okutunda yatandika mu 2000. Yes. Olwo essimu eno yeerese erinnya gye bampa tandise okuba amasimu ku leediyo. Halo nze Maama Fiina ozadde ne Fiina gavumenti eno ekoze bweti yandibadde ekola bweti awo ntandika okubanga nange ntandika okutula ku meezi entukuvu lisituka 2000 biri gumu president Lwampita n'omugenzi Mwindwa Mwonge akwagaza akyate abuuza omukazi oyo ateesa ebigambo by'amakulu afaanana atya atuma space yo zalandira kazi wa mugamba munoonye omukazi ono omwana ono ebigambo nze sibeerangako Faruuku nakatijjukano Fanze sitijja. Ekibi kitwala nga kibi ekinu kitwala nga ki? Kibi. Kati awo. Muze yakuyita. Awo we babijja nti ozijja wa musanvu. Kuba bangamba nti ewa musanvu zira kaziweddeyo kati ate otandise okukola ki? Okwekyanga. Kale musanvu zigwayo. Ntandika ogaba boda boda ntandika okukola ebitasoboka. Ntandika okukola ebitakola ki? Ebitasoboka. Ng'omuntu bwawira bayiza werinnya lyange. Toli MP. Toli minister, toli mukulembeze wachi. Otyo. Bayiza werinnya lyange lyakula okusinga emyaka gyange. Lyakula
okusinga emyaka gyange nti omuntu omugamba Maama Fiina wira Maama Fiina w'emyaka 6 Maama Fiina w'emyaka 5 mu emeka olw'ensonga nti nakola ebitasoboka mu bantu kati awo niiginezze niigina bino ebigonde ebyabakazi bye bawambirangako abasajja ne bakubirawo embaga ebibiina by'abakazi yes tubireeta ne Naava Nabagesera Naava Nabagesera yakola mu State House naye nze ndi muntu individual nga Namutebi Silvio wa P1 kyabazaala buli anti Byeroke Muwonge primary school tandiko bakubaganya batandika okugwirana Maama Fiina yani yiri tekisoboka emikolo batandise okumpita ntandikirawo basebo ne bannyabo nga ntandika okusevinga obudde bwenkolerako ku balwadde bange then saving obudde bwenkolerako ku maduuka gange ne saving obudde bwempa abanaku olwo muniigiina mukola biki muniigiina ebiseera ebyo nga abakyala beekuŋŋanya nti abakyala nga 100 baagala bakolewo ssako nti ebiseera ebyo enkulaakulana y'abakyala n'abaami yali nga ntono ng'oyinza okusanga amaka nga tegaweramu suwaani 10 ng'oli alina esefuriya 2 ng'abakyala tebalina mirimu ng'abakyala bali mu ffumbiro eno wansi kati nze bwe nagenda nga abakyala bano bakansolinga nti omusajja okwagala obulungi olina okubaamu kasente ekifuga byonna sente kati nzija kampeni ogitandika kati abakyala batandika okugawa naye omuntu atandika atya okukola biki omukyala agenda mu wino omukyala atunda amanda omukyala akola bw'ati kati awo ne mbateekamu nti abakyala bali 10 kati mbadde obukadde 2 oba akakadde ne beekolamu omulimu ogenda okulaba baddamu okuyita oluvannyuma lw'emyezi 6 nti sente zaffe ziweze ziri miliyoni 5 awo ntandikirawo kati awo Pulezidenti Museveni ye mu ndowooza yalowooza ni Maama Fiina be bano abawala abazze bayusa abeetaaga ebifo kati olwo bamaze okunkuba mu mawulire bankubyemu mbayite bannankubawo mu mawulire kati olwo Museveni atuyita tugenda e Nakasero aŋŋamba yeggwe atumbuka aseka nti ambuuza wasoma kubanga ekisookerwako basebo ne bannyabo oli bwagenda mu State House omuntu aba alowooza nti kumuwa kifo naseka busesi omugamba otya kati nali mugambe ntya Faluku omulimbamu bye mbadde nga mu nvume enkya neggulo banga bwe natwala Justina nantume ewa Museveni nambuza wasoma nti nasoma wakoma mu kyakumeka nti pifiri nantume wange ono so ntandikirawo nze mugamba nze saasoma abantu beetaaga kyeri 2 gumu abantu ebweri beetaaga kiki kyompulirako kiki buli kimu nentandika omunyonyola nti abantu balina kinene kye beetaaga ne service ebulamu muzeeyi abantu abajja wano kulaba bakulimba nti abantu eri bali bulungi ng'abantu bali bubi ate obuzibu nti mweyambisa abantu abaasoma omuntu wa bujju talina bw'abatuukako okitegeera kati nze ndi mu bantu ebiseera nga nina abantu abawera abayitirivu ennyo kati noza amaze okufuna amawulire baladisi bamugamba nti omwana omuwala oyo akola ambuuza wandyetaaza ekifo kyonna mugasina kifo kye neetaaga ekisooka nze ndi musawo kati nze okuddira emandwa zange oziteeka mu State House kati awo tutandikirawo ntubeera ab'omukwano naye tutandikirawo ntubeera ab'omukwano akubira akasimu n'akugamba munne ekino na kino naawe n'omukubira akasimu n'omuga kino na kino ekyo nayo ne kinyiiza abantu olwo mu nsako tayongeramuko sijja kugaa nti ayongeddemu oba tayongeddeemu kuba ne bw'aba ayongeddemu Maama Fiina ssente z'abadde ayambisa abantu zibadde nnyingi ate nga oba nkugamba nti teri muntu mukodo mu nsi nga Pulezidenti Museveni yakodowa mukodo abazijjayo bati ziriwa mpulira obalaba enkya n'eggulo nga bakutte ono Museveni enkya ne batwala enjuyi muzeeyi mukodo enkya ne batwala enjuyi nosanga era bannange akantu kano kankayise omulekeraawo mwenyamiza abantu omuntu okera ku makya naakulaba ng'ovuga V8 ng'eyo noga nti tuvuga kanamba enkya ne bakera ku makya nga bagikugjeeko muzeeyi yampadde emmotoka ampeya miliyoni 5 nga tiyagikuwadde kati gwe omutikkira amayinja ate nga teyakuwadde abantu ku society bakulanga ki nga si kirungi so ntandikiraawo niigina tuzikola ababodi olwo ntandise okulaakulanya kye bayita
abantu sikulaakulanya abantu bokka naye nkulaakulanya n'abange abankwatako. Yes. Kubanga mu byonna basebo ne bannyabo buli lw'okulanga oli munaku oba otegeera gy'ova ne gy'olaga. Kati Maama Fiina gw'omulaano ku kamera ya Faruku nakula ndi momboze completely. Kati mu bwamomboze bwange ne ŋŋamba nsobola okubaako byenkola ebisobola okusitula abantu. Kati awo ne ŋŋamba naye sobola kuzimba amasomero gano. Kwe kwava okuzimba amasomero nga nange nsobola okuzimba amasomero. Nemba n'amasomero agati agwa esomero lya Maama Fiina, esomero lya Maama Fiina, esomero lya Maama Fiina. Gwatasomo ebirowoozo obijjawa? Mbirowooza ntya nti najjukiramu byeroke mwonge gye nkugambye. Omusajja agizimba n'agamba enfuuzi zonna zisomera awo. Baiza wena ddayo nayo nendizimba. Nendimala kuba lyali lyagwa. Ntandika okuzimba amasomero gange ngamba nti kati nange nja kwewalizanga nfune abasomesa nduumireko. Oyagala dduumira? Awo wonna kuba kugaba mirimu. Yes. Kati ntandika okukola ebintu nga mu butuufu bya Bwakatonda. Era kyevola nti betubadde tuvugana baba balokole ngaga nti byonna ebituusa Maama Fiina mu ggulu abirina. Okujjako ekimugana okutuuka mu ggulu kiri ekyo busamize. Tutuuka mu mwaka gwa 2024 abantu nga bayitiridde obungi mu kitundu kye bamanyi kye bayita mu Ndeeba. Obwakabaka bwa Buganda bunkubira batuwa ettaka wano ekati wali emabega Greenland Bank. Okyajjukira we nali nga nkolera. Tuzimbawo eddwaliro abantu Faruku banfuukira ekizibu. Ne ngamba nkoze nti okukola ebyange n'okufeesingawo obudde bwe nsobola okubaamu n'eddembe. Olwo binganya okuzaala olwo jjukira. Ate amaanyi n'agajjawa. Tewalina maanyi? Agaliwa. Agazaala. Ate olina okudda eno ddeeri. Olwo tewali akusumbuwa? Pulira mu State House waliyo era akusumbuwanga. Awo nga ne bwe mbasimbya ne bagamba mulinnye tuleera 3. Nga bajja? Mu State House. Mu State House waliyo yali akusumbuwa. Bagambe kati bansumbuwa. Abasajja bawulira. Abasajja tebawulira. Kati awo tonazaala? Nzadde Fiina. Ozadde Fiina? Kuba Fiina nomuza 98. Omulenzi gwe nafuna nga mulenzi musiraamu. Omulenzi omusiraamu oyo nga muzeeyi wange tayagala basiraamu. Nange mwennyini kituufu nali simwagala. Akuyingiramu ate? Kyalindira kubulwa. Mayi waliwo olugero luga nti bw'oba toli bize nnyo omusajja omumpi mweso. Yali musajja mukulu nga nsinga emyaka ndowooza banga abiri. Atya yenyigawo atyo ate oyo? Yenyigawo nga zze nga driver w'emmotoka zange. Otyo? Nkugambe nze saagala muntu yeesome ti Maama Fiina ssente yazijja wali yajjanga kubanga yali wayitoda. Nga yamanaginga emmotoka ze. Yes. Kigegezo. Kati n'akozesa obukodyo azze okuleeta essente. Aina ndi muntu wagasi. Okeera ku makya nga lubuto. Ine ngabana. Jukira tewalina akusumbuwaawo. Tewali. Oli bize. Tewali. Bayiza wenze obulamu bwange abantu abatamanyi Maama Fiina kambabulire. Nze obulamu bwange tebutambudde n'abasajja. Tebutambudde n'abasajja kuba njagala nnyo omusajja ampa emirembe. Era kyevula bwe mufuna muloga. Bwe mukyawanga musumulula. Era nsaasira abakyala mwabalina abasajja mbu temubaloze. Onaamalako n'omusajja atomuloze. Abagenda bakanula amaaso. Oba oli aba ayagala alozeeko kuwa Maama Fiina alabe. Omanyi eriyo abasajja. Omanyi eriyo abakazi abeepikira abasajja baffe baga nti nja kwagala kubbaawo oba oyagala oba toyagala. Nga yaga nti ne mufuna kalwe luno. Fiina. Owo omukwatako omukolo otya? Sigaba na musajja. Sigaba na musajja ngaba n'emmotoka. Ngaba n'ebyapa by'ettaka.
Ongamba nti fuluma wano ne nkulekerawo sigaba na musajja. Okola otya? Nfuna oyo omusajja wange anjira. Mugano omanyi test. Tunaye tugenda kweyongera naawe. So nali nfunye olubuto. Mukama nanyamba nenzaala muwala wange Fiina. Eky'omukisa ate omulungi. Era omulungi sijja guyita mubi. Ngenda okuzaala omwana ng'ate naye maama we ye Safiina. Ate nzadde musajja omusiraamu nga ye omwana amutumira ni Safiina. Ngambira na mwana wange nga ntandika kukola maduuka gange, genda Dubai, genda China, genda wa. Nga ntandika kukola ngenda muzifaamu zaye, ngenda ku masomero gange. Then olwe Sunday nduteeka okuba abalwadde bano bali baleese akamanyiiro. Nti baagala bakulumbe ne ku dduuka. Ne woosuze n'eddagala ly'obugaga ne mbagamba Sunday olwenzimba Bulenga. Tuzimba eddwaliro eri Bulenga nga lyabalwadde direct siriaki. Kati nga bajja lwa mukaaga ne basulawo ku Sunday ne mbakolako then nenzira mu byange. Olwo manager omugoba. Manager ono. Saamugoba namulekawo n'akola ebibye kuba yali asigadde manager. Ne mulekawo naye ebiseera ebyo taxi ezo ne zijja zifuna obuzibu. Yutoda yetandika okulwanagana. Kati taxi ng'ekola emitwalo 8 netta emitwalo 25. Bu taxi no ne buggwaggweramu ddala ne buggwaggweramu ddala ne buggwaggweramu ddala ne buggwamu ekitiibwa nenga kansigale ku transport wa Sudani wa kansigale ku motoka enene. So awo ntambula n'abantu. Nze sitambulangako mu system ya gama ti Maama Fiina atambula n'abakungu oba n'abagagga oba ne baani. Otambula na muntu wako ground. Wako ground omugagga nina obudde bwe butono n'emboozi y'omugagga mba na ntono. Ate ojjukira ntegeka okufumbirwa. Sente zo zimaze zo zikyali kizibu. Sente zo ozifunye. Si bulwadde. N'entegeka olwo ninawo line up y'abasajja bange balinga bana kwenjagala okulonda ani antwala. Wainawo listi? Baliwo bukyagwa ino kusaawa ojja kujjanda ino omuga atambula. Mwava danga mutujoga. Sasa nakazaga mwadiba mwe munonyo omukisa mwepeka y'omukisa. Mwava danga abasajja be baadi. Mwava danga tujoge bawetu. Kati awo ngamba. Bunaacha butya? Omusajja ankwanye. Andabe muza kuyira abasamize mu Uganda. Dala Faruku ne wabeera oli mukwanyi nnyo. Baba. Engeje tuyingira mu ne tweggalira. Nga gwaba kulira. Ngaza abakulira ne ngamba yiye. Ne bagaba neti tulonde abalala nti no. Obubaka bwe tufuna omanyi waliwo betuyita ba founder betuyita abamanyi abakwira ebyobuwangwa nti obubaka bwe tufuna olina okubeera leka kugira nga ngende watatanga era akyaliwo omukalazi nga muweebuzaamu nga nange nnaku zino nfuna obubaka obwo. Genda kubanga oli mukazi ate olina emisambo oli wa misambo olina amaanyi. Nga nesimbawo n'abasajja baali ba mukaaga nange omukazi ogwo ngamba kuba olwo erinnya lijjidde dda kuki top ofuka top 10. Tubuuza basaba ne bannyabo erinnya tebagula gule mu ssente. Erinnya okula likula. Waliwo abaligula. Erinnya okula likula. Bw'olaba ng'omuntu n'avaayo ng'ayagala abuutuka omulundi gumwe bba. Mudduke. Mufere. Muyaaye. Mubbi. Bw'olaba ng'omuntu Faruku ng'ayagala abakire Faruku bw'ati. Akwate ekiwawaatiro kyo. N'omulaba nga erinnya likulabukedde front page. Batandika okukuba mawulire. Ntandise okufuuka omulogo wa Museveni. Ntandise okukka mu nnyanja ntuteyo kamiliyoni. Bangamba gwe yatwala kamiri. Mu nnyanja Illuminati. Wali omutwalira. Wamutwala muyawa. Family yamanja ndaba nayo misambu. Bagende kabamanyirwa. Betwala. Bakuba family nti nkwano yange. Ne bangu prosie mwangu. Nawe si bangu. Banga gwe yetika kamiliyoni n'omutwala mu nnyanja. Oli yakola nali nkola mikolo gyange nga nkola ku bantu. Ndooza n'alinnya akagere kiro. N'akuba bwe. Nayo kankuba nga ndi mu nnyanja wakati bwa.
Anna. Embozi zali awo mutuza zandi awo kwambuka. La awo twakolera amanya kugamba nga buli muntu. Era bayiza wesenga atakola linnyawo nga taliyo. Kati awo linnya limaze okutunda livuddeyo nkulembedde abasawo ngambe naye mbudde buno obuliwo neetaaga okufuna omuntu naye olwo ntandise okuweerera abaana obajjawo ate abo Faruku namwe abanda bakukamera tulabanga ennaku Katonda gyakuwanga Maama Fiina gye yamuwa kubanza okutandika okuweerera kyegambe kino okutandika okuweerera mu myaka egyo 16 awo ntandika okuweerera munange akaana kange tikasoma muli ku mizigo munange atejjukira bwe namala okufuna bano bonna bali ku mizigo obukazi buno bonna bali ku mizigo bali bunsabe emino gy'amatooke abaana ne mbazaala bonna oli azze mulwadde munange noonya omukisa asiina mukisa naye siina bwemperera baana kubanga ndi bubi obwana nembusika oli munange omusajja yansulawo munange lwakino nakino ti omukyamwagala batomwagala bw'omwagala tumuloge tumuze nti namukowa oyo ne musika nafuuka senga nentandika obwakati lweyanze tolina wonsanga nga tewali bantu bawera 30 ate bakumanyi nga abaana olide tolina nze Faruku mpeerera abaana sibamanye eri abaana bempeerera olina gamba atono wamwerabidde nga sibajjukira what banka slip ne zifuluma rozeti nazikuwa nuga kino kike tugenda okusasulira naye nga gwoyinako ababo ye ate kati sikyayinako ba muwala wange muwala wange omuto ali bweru kagenda Swabula yagenda ali bweru asoma ali student kati ogenda okulaba nugamba nga kwabo bonna be bakuwadde basebo nga toyinako wone nga oli mubana abawera 108 boweerera kati sente nsandika nga okujja nga zirina emitemo ati wenfune million 2 nina okujjako sente z'abaana bano benneetema okuweerera nga tekiri tebakinkase tebakinfoosinze naye nze kyange Faruku nze nina obulumi wanda banga zzaawo ewamwe wali okolera ng'olaba nti oba naawira nti Maama Fiina ajja awo toyogera ate toyogera kubanga awo nkimanyi ekyo lweba naawira nti Maama Fiina ajja oli school fees yasiranye oli yalwaziza nnyina oli maama ali ku oxygen oli gundi ali bwati oli abamu bayiza we mwine engombe egamba Maama Fiina akyogabira mu kamera nsaba abantu amanyi Maama Fiina nti Maama Fiina tagabira mu kamera muveeyo muveeyo mutangaze ku bantu abantu nga bayibulake baveeyo bafaluuku mwe muveeyo babe mukiibi senga omugenzi Katolo Lwama waali nti nakwate sente nti yali abulako katono bwati okufa ogende e India nga sente ziganye nezikwata mu dola abantu baveeyo tuveeyo abantu baveeyo batandika okugambanga ku bantu yesawa nti omuntu bw'aba alabye omuntu nti lwaki Maama Fiina agabira mu kamera tomanyi bulumi bwempitamu oyo gwolabye mu kamera emabega ebayo nga 10 bwe wajjanga ku Bukedde ne bategeera nti Maama Fiina agenda kujja n'ogenda ku CBS kyekimu n'ogenda ku kyekimu Simba ate n'ovaawo nga bonna ate nga basanyufu obookyezza waliwo oluseke lwabo ate si bwe buno obusekeseke si bwe buno mu mitwalo ziri ez'ekyuma lwe bakusimbamu n'owuliranga Maama Fiina atuuka ku level nga bagamba nti waliwo minisita 5 bali wali yes Maama Fiina ali eri mu kiko olaga waggwe twagendanga ebyaddala ebyaddala byo kati abama TV bakimanyi ekyo kiri automatically Maama Fiina tebakimuforcinga era bwenkigaba nkinyumirirwamu nkyeyagaliramu era sirinaamu wadde nze Maama Fiina nze muntu ali wano nti owa Nuupu nkolagana naye owa NRM nkolagana naye owa DP nkolagana naye owa FDC nkolagana naye olw'ensonga kiri kyenkunyonyoddeko emabega nti nagaana okufugibwa erize enkola byange kuba nasamira n'emisambwa gyange saasoma ate teri mwana wange gwe njagala mu byabufuzi
abantu abalala bagabanga anoonya bamuwa kalulu. Nze sinoonyaako byabufuzi saagala kalulu n'abaana bange n'omwami wange tayingira mu byabufuzi kuba tuli bulungi. So awo ntandise okuwira abasawo ntandise operation ezo mwazirimu twali tumaze okukwatagana mmwe. Then saayimiriza mulimu gwa kuyamba naye ntandika okuddayo mu background. Nti ddala abantu bennyambye kiki baali bannyambye. Ntandika okuddayo mu background nga nti abantu bano bennyambye kiki baali bannyambye. Ntandika okutunuulira abaana bennaweera nga nina emyaka 16 abaana baamalako bakola. Bali mu revenue, bali mu bitongole eby'amaanyi kubanga n'omukisa nagubawa omanyize bw'ensomesa n'omukisa ngukuweerako ti naaba mirempeke genda kutadde. Abaana bempeeredde bali Dubai, abaana bempeeredde bali London, abaana bempeeredde bali mu America, abaana bempeeredde bakola mu kikuubo, abaana bempeeredde balina amasomero ge baazimba go bonna nnyini, abaana bempeeredde kwega abantu benkoledde ebirungi balina level we bali ya waggulu. Ntandika okutumya ku bantu abo ne ngana ye Maama Fiina abantu bano wabayamba nabo basitule ku bannaabwe. Gezesaako okwo kubamu obakubire. Alo Faluko oliweta munaite taamu eno wandibadde ompeerayo na nnyango oyo school fees nompeerayo okwo ne gundi school fees kubanga mutuufu taamu ene ekalubyemu jasi omukema kuba tennakaluba. Kale mami tewali mutaawaana otyo ne banne mami naye kwezo sente zalina okitegeera. Jjukira nti landa olandize ne munno bwekiri ne okuba nti abantu betuyamba tebavaayo kujjukira nabo bayambe ku baki ku balala. Nokwata bw'okyaweerera noga nti baana bameka nti abaana nti gwe gundi olina abaana bameka nti 5 toye nti ye kale doze eti sasulako abaana 3 oba 4 abaana ne baddeyo ku masomero oli owookuna n'amulekawo ng'atudde. Ntegereka Faluku nkufuna nsasuyidde abaana bo 4 olina abaana 5 owokutaano simuwedde school fees. N'omulekawo ng'otudde nti kuuma jazzi kuwa oba ayagala batayagala kye bakoze tukuba kati reality kye bakoze oba oli awayiseewo ewikisi 2 okyebase oluusi naye wasuze alo wasuze otya mami bulungi. Faluuku ono ye nga tannaddayo ku ssomero kubanga anti twaweererako bali abana kubanga eriyo n'omwana ono gwe twagamba ono mulekwa gwe twagamba okuleeta tumuweerere akati oyo muyiye mumuwe ezo ono ze zibula ngani ayogera ebyo gweweerera abaana naye ng'obamuweerera bannange ettaka ali mu liryo enju wagimuzimbira naye ng'alina abaana nga 30 naye nga Maama Fiina gwalina obbaweerera kyokka nga b'oweeredde abamazeeko tebajjukira kuweererako bano baganda baabwe. Faluku okuzaalibwa mu muzadde muzadde wo n'akuweerera naye bw'okola n'oweerera banno bwe kirina obeera. Ntegereka abase buli banyama n'oyamba omuntu noga naye omuntu ono kamuyambe bambi kyali ali kumulya kati nga bwolaba ndowooza aliwo abadde ku geeti awo. Bagobeewo Mutembwa totambwa Mutembwa tobagoba Mutembwa kiwulira bakeera we batyo ninga yabayise kati ebulenga bali bati kayina balemesa n'abalwadde
bewandikozeeko abadde ne batuka n'okutya okujja abagaba bannange Maama Fiina abeerawo abantu bangi kitegeera ne olwaliro oyinza okwekanga wano wendi nga obuuka enjubi n'osanga minisita w'abeera nga tebalinnyeeyo nga tebalinnyeeyo ewa minisita nabaga nti MP akubyala olukiiko gane ffe tugenda maama wa ggwanga kati madde ngamba n'ogamba naye kannyambe kati ngabo b'obalabye ogaba bambi nakunyumiza ennaku mama ggwanga mama bambi ozeti omuwe oyagasire mukeza capital mama nifuna mitwalo asatu ngamba ogenda kukola muki ozeti mwakadde kamu n'ekitundu nokabala mama akadde kamu n'ekitundu kakano ogenda owerera abaana bo genda ofafagane okole ki nkuteederemu essaala bw'oba oyagala na mukisa jangu ebulengo ogufuna ogende okole olowooza ayinza n'okudduka gy'afuna omukisa ayita mubisi agwagazaaki agaggawadde awedde ebiseera ebisinga abo abantu abasabiriza teerwanako gamba nti kangende nfuna omukisa teerwanako nti kangende noonya ebiki ebimbonyaabonya oba oli awo ayita emyezi egyo halo maama wasuze bulungi ontegedde nze naalongo ebukwabula gwawa essente maama akasente wakampa n'ennyabo kubanga kati waliwo omwana njamutwale mukozi kati waliwo n'obuzigo buno wano waggulu wano mbayinza kuzimbawo obuzigo so mbadde njagala ontaase nga yazeerabira ze wamuwa nyumya ku kitonde kye bayita omuntu nze kyempangayiddemu okumala ebbanga mukama akubeere gwobe nga byobadde okola obadde osiimwa sigamba nti bonna bwe bali naye tusiimiddwa n'abatatusiimye bangi ate batuweesa ebiwundu ku mutima ebinene n'otuka okubanga buli muntu yenna akutamye mu dduniya ng'osigaza kimu kyakulabira waliwo omusajja omu abeera eyo nakifuma eyo sajja abeeranga ku lediyo n'alajana maama w'eggwanga maama Uganda maama kino mama ng'ayagala kagaali akaabalema nga atambuza bino era amanyi nakifuma mumanyi ateekako ebidomola by'amazzi bingi nnyo kati omusajja nga mwetumya ng'ajja nga mugamba akagaali kaseneme nti ka $1,700,000 nga ngamba musinga mugamba ojja genda okagule nga mugamba bakajjeko na bino ebinafu bino bipayipu ebinafu bakateekeko nti osomba amazzi nti ye n'ebipayipu nga bateekako ebigumu nga ngamba musi ojja kufuna pickup nga tugaba omusajja ojja kanona ebulenga ku lwakumeka ku lwakusatu omusajja ajja nona kagaali saaliwo ndi ku faamu nga bateeka kagaali ku pickup nga abuuza musisi nga mugamuze ya nti tumaze genda nga mbuuza nga ndagawa nti maama akagaali yakakwadde nti maama ye musiru atamanyi nti nina abaana be nina okulabira kati naatuka nja kusimbula busimbuzi gaali eno ntandikira okufuna be naasombera amazzi teyakulekedde ku ssente ebyo Maama Fiina abiyitamu Faruku temubiraba naye ate gwe naawe olina peyini gy'oyitamu abalala gye batalaba nandaba wano ku kamera alina peyini gy'ayitamu abalala gye batalaba kati ebintu ebyo byonna bw'omala bigattagatta n'ogamba naye layifu yange okuva mu butonzi tunkana bantu lwaki sireka nentandika kukola ku balwadde bange n'amafaamu gange n'amasomero gange ab'obuyambi n'embata obatadde obata nova mu bata kati waliwo nga tugenda mu maaso walina enteekateeka ey'okufolowinga abantu bano bozze owa
oba tewagirina wawanga buwi bantu kugenda because nakyo kiyinza okuba tekyakuyamba ku tracking abantu bano gwempadde boda gwenjije simanyi walwe nalaba obajje mu buzigo simanyi bano babazimbidde bino bano babawadde ebyuma bya biki waba tracking oba wakola just buntu bulamu kubawa buwi ebiseera ebisinga omuntu bw'oba omuyambi bemamuteekako tteeka ayogera nnyo ate awo ekyo bakyogera nnyo nti Maama Fiina following abantu b'oyamba nze siri kitongole siri kitongole nga bino bagenda not government waliwo bana bagaba obuyambi abava ebweru bano bagaba orphanage abagaba okuyamba olina atondawo akakampuni ke naga nti ayamba abantu asobole okuba ebifaananyi alaga abazungu alaga abazungu nti munnange nno nti mwampe $25,000,000 kati zino ze zikoze nkole accountability gwe tolina gwokolera sina gwokolera siri wa gavumenti nti Museveni ajja kumbuuza sente z'emyoga ze twakuwa wazigaba otya kati nali nkitutte nga yamba okere ku macha ku gate oli addaga nti munne waliwo erese enkota y'ettooke wali nga zo kwebaza n'enkoko nsanyuke waliwo omami yakwetidde akadomola k'amata era nabo gye bali bayitirivu nnyo abo abankoledde ebirungi ebitagambika abanninyisizza ennyonyi bayizawo omwaka ogwo omukyala namukolako abeera gundi yanguire motoka mpya ku birthday yange bampadde amamotoka n'abasiima mwebali bangi nnyo betukozeeko bambi ne bajjukira bangi nnyo betuweredde abaana baabwe waliwo omukyala namuweereranga omwana embalala nga tandabangako omukyala omwana we olwamala digulina nga gwe maama we tugende makerero yamba ine mugaso babigenda mwebwe ze naweerera mwana ne bwe baamaliriza omwana omusala gwe yasooka okufuna ne batikka ente ne bagindeetera nina abaana waliwo omwana gwe naweerera bayiza we yavuddeko noono omwana gwe nagambye omwana oyo gwe nagambye gwe sigenda kuddamu kuweerera olaba nze nonvaamu ekintu oyo buzibu kyate bwabaddewa basebo ne banyawo olaba nga Maama Fiina avuddemu ekintu kiba serious kati omwana oyo yali ku social media omwana ensi yonna neekaaba kubanga ekintu kyalaga nga kyannaku nnyo ng'omwana oyo anoga ffene okweweerera nga bagamba anoga ffene okweweerera omwana oyo amala kulima ku ssomero okulabirirwa kati mba ndi wange nendaba ka TikTok ng'omuvubuka ali kalangala alaajana nti teri muntu agenda kuyamba mwana oyo kujjako maama w'eggwanga Maama Fiina kati ndaba akantu ako kankwatako olwo nange ntandise okutunula eri gye nali kati nkubira Simon mugamba Simon nti njakulaba mwana oyo Simon ngamba nti omwana oyo atamu amulina eyamukwata eggulira ate wa Luweero ngamba Simon munoonya ow'eruweero omubuuze tukwatagana tutuuka ku ssomero wetutuuka ku ssomero tumusangawo nga bamubanja omwaka ogwo mulamba nga byaddala era nga ne ffena abadde amutunda byaddala naye ku ssomero nga talinaawo connection nabasomesa nkwatagana nabasomesa etya nga bonaga nti otuuse ku ssomero nga waliwo omwogezi w'essomero akwogerera akudifeninga era ku ssomero nga tewali nnyo baana bw'oli awo nti baana banne bamudifeninga nga tewali naye nga yo omwana ng'akola ki nga yapangisa akazigo ke waabeera era avaawo n'agenda n'asoma kazigo ganako bakabanja omwaka mulamba nga tusasula asoma naye nga semaka ayina mu kazigo ke nga nsasulira mwana bya school fees nga tubisasula byonna nga mugamba mwana gwe ogenda kuvaayo eno tudde Kampala nga tuleeta mwana njagala nnyo okuzaala abaana bayiza we njagala
oba nkole ntya Rosette oba nzaleyo abaana abalongo. Oyagala abaana ki? Abaana abakusi. Njagala nnyo abaana naturally. Oyagala kuzaala nga ggwe. Nganze kuba Kyekiganye. Ndaba nga ate be njagala abammwe teesi. Kyekiganye kati. Why? Kyekitaliiwo. Kati nga njagala omwana wange oyo nga muleeta. Speed awo. Kyekisiye. Nga muleeta faako. Nga ndeeta mwana ng'ensi bambi esanyuka ng'ensi. Omuleeta wa? Waka? Namweta waka. Maama Fiina. Yes. Bannange. Nga mujjako nga ebintu byonna byonna byalina twabirekayo eyo ng'abigaba nga nkwata sene nga mugamba ng'agamba alina jjajjawe yekka kumbe alina taata ne maama. Nga nkwata bintu nga mugamba twayira jjajjawe ebintu twakati twali tuvaayo nga mulekera ssente oba yali miliyoni nga mugagwira jjajjawe ebintu okole shopping buli kimu ojje kuba yali olidde nti bw'amala okuwummula ajja abeere n'ebbanga ddene olidde yasaadi ttaamu. Muwala mulenzi? Mulenzi. Otyo? Ng'omwana ajja nga tubeera ne mwana. Ali myaka ng'emeka? Yalwawo okusoma ali myaka nga 2. Aweza 2. Kati yandibadde atula S6 n'endooza yagala yabonaabonamu. Kati munne ng'akola kinga omwana ajja naye bwe ojja engejje sibeerawo waka. Ngenda okudda abaga nti mwana ono neeyisaye nga si tetegeerekeka. Nti etya? Nze omanyi bwe mba njagala omuntu buli omugerako ekibi nkukyawa. Nabakyawa. Balozeti? Ne baga mutandise okulingiriza omwana. Mutandise omwana nti omwana ono embeera ze bw'abeera ku ssimu aba alina abantu bayogera nabo. Omwana ono tayagala kukola mirimu. Ffe tumenyeka n'emirimu. Ne muyita ku ekyo butagala kukola mirimu kibi. Nemugamba mwana gwe amone n'okukola emirimu ewaka kuba abantu tebajja kufumba. Mulina abalenzi abakwenkana ababeerawo bonna myaka gyo. Kati we baamala okuwummula nga mbagamba nti mwenna njagala nfune we mugenda okukola. Mube nga mukola mu holiday muyige emirimu gy'omu mutwe. Yes. Nga bonna mbagaba. Abalenzi si bawala. Nga nkwata omulenzi nga mutwala waliwo omwana ali Luweero eyo. In fact ejja munonyako omujjako ku interview. Akubuulire yavaawa nakati ali wali mu billion and billion ze yamuweerera. Ojja mumpa. Nga musinga nkubira Sozi simu nga mugasozi omwana ngenda mukusindikira njagala yigokola bagiya ayigena okukola buno obugaati obutono njagala bwabanga ne bwabazze ku ssomero akolewo ka kampani ke katono abenga ayingiza kuba mulenzi ndaba akuze nga nabana balamba sindika mu olodingi bensindise mu kibwentu tamwe sobola okuggwako nga balina kye bakutte mwana olwatuuka eri ng'omwana agantyani nze ndi standard ya bino. Ndi standard ya bino nze. Kati alaba abakozi berira kawunga kabwe. Ndi mulya biki bino. Mpozi wano. Muli luzira. Muba kunkoko. Mami, hello? Mpereza sente z'okulya. Nango mpereza. Paka sozi lwanko eranga nti mami omanyi nti omwana ono mwonoonyi. Nti kyekola wantu so akitegeera. Ebintu byekwata so abitegeera nti ayinawo n'abaka n'omukazi oba ayinawo n'omukazi wajja wano. Ebibuzo nga bidda. Ebyo bina tebyantengula kwagala mwana ono nasigala mpwira mulaavu mwagala. Kati ono yaŋŋamba nti okimanyi nti taata we ne maama we bali wano Luweero. Ate ng'omwana namujja Luweero. Ye yagamba jjajja yaliwo. Jjajja yaliwo bonna baafa. Kumbe maama we muwala muto wali taata wali kitegeeza omwana yalima kitaawe ne nnyina. Obazuula saabanoonya naye wayitawo ebbanga bankubira nze maama wa Kabugu mga nti owaayi kubira mutabanyi we nsaagala kubira bikwata ku mutabanyi ogwo oyo tebannaba kuddayo kusoma. Kati olidde eggwako ebibuzo bidda. Ebibuzo ebidda tumugamba tuwe index number oba giyite eyo atuweereza tugenda okulaba nga akoze bubi. Yakola bubi nnyo ekiraga ewala kubanga mu baana bonna gurupu yasinga okukola obubi. Banne bonna yasinga okukola obubi kuba yafuna obubonero 5-8 nga mugano omanyi nti Kabugu ekiriwo kimanyi nti okoze bubi. Olwo nga n'eriyo ne bonna ku migaati baategedde dda nga nkubira Sozi essimu nga mugasozi omanyi Kabugu yakoze bubi naye agenda ku koosi.
nga mugamba wakoze byo ogenda kukosima myaka nabuza nga ni gwagitwalako mpozi wagamba maama wo mpozi gwe wagamba ti yakuwerera ekitegeeza yawerera ensi yona agamba oli nagamba nze ageza nakingamba ajja kumpulira so zankubira ngamba nange nkubira kabugu mga kabugu kimanyi nti wakoze bubi nangamba gwakiraba nti nakoze bubi mami ensi yonna erabye nti nakoze bulungi ne mugala nogenda ku koosi kuba ne banna abakoze bubi bagenda ku koosi kona nja mutwa kisubi asomeka koosi afune certificate then wano abenga ayize emigaati gino nga talina n'omulimu ogugwo ogwa bulijjo nga ngamba menze mbo planning okutwala ku koosi siriimu nesonyiwa kuba sigwawerera ensi eno sigwawerera ensi eno nja kwewerera ngamugamba ati ebyo abigamba live oba just live olota birote kubanga omuntu gw'obadde owerera live tayinza kugamba bintu ebyo live tisigwakola ki ebyo mbinyumya basebo ne bannyabo nti nze nfuna omukisa n'enjolekebwa abantu abatasiima naye ate gwe togufuna tomanyangako nti omwana wa mwannyoko oba omwana wa muganda oba omwana wa ssenga oba gwowerera tomanyangako bigambo byakwogerera kubanga tojja bifuna eri abantu abali mu kintu ekyo nga baboogerera ebigambo nga bw'ofuna bodi ne baggeya bodda ne baggeya bodda ne baggeya naye ng'omanyi nti oli mu bantu bw'oli mu famire etasobola kukwogerera oyogedde ensonga okiwulidde kituufu abantu bangi nnyo muyambye abantu naye ng'ebigambo gwe by'obula byegamba kati kuba kulabula bayiza bwe nali nsazeho nti omwana sijja kwogera kuba abantu nali ŋŋambe nti kasigaze abantu baalubangayo abajjeko 2-3 abatamanyi kubanze nasigala muweerera nasigala so school fees naye byonna bino ebyetaago bye sasubira musajja mufumbo byetaago olwedde semaka ne ngenda okulaba era ligimu emu etasiima enoonya ebyonoonese nga batandise batya ono mwana tali wa Maama Fiina ono mwana takyasoma kati lwaki yeetama omulabirira nga titamulabirire lwaki yeetama omuyamba nga tamuyambi lwaki kati kyokka oyo omukazi oyo naye talina kyali yeeraga yeepika weebuuze Faruuku omuntu okufulumya ekigambo nti neetema okulabirira omwana oli omwana si wa mwannyinaze si wa kizibwe si wa kkojja si waani obudde bw'omala ng'oyogera Maama Fiina lwaki omala n'oyita omwana oyo n'omutwala ku ssomero bw'aba tasoma bw'abanga Maama Fiina ayita abantu n'abayambira mu kamera what about lwaki toyita bantu n'otabayambira mu kamera Maama Fiina ayambira mu kamera gwe ki ekigaana lwaki odda ku social media kubanga Maama Fiina amulabira ku social media era ne Maama Fiina n'okuyamba kwe mu kumanyira ku social media n'obumanyi bwe mumanyire ku social media lwaki gw'ogamba nti gw'okuyambako Maama Fiina tatwala omwana mu social media ate gwandi muyambi lwaki tomuyamba lwaki omukkiriza dde wa Maama Fiina era amuteeka mu social media gwe muyambe nga totaddewo kamera kwata omwana omugebeera soma Maama Fiina agenda okujjukira myaka ng'ena nti omwana oli gwagaana okuwera kubanga omwana alina keyateekako naga nti oba S5 agigudde emirundi egyo nina omuweerera ani igwe kati mukwata abantu Maama Fiina kati kwe kusalawo neŋŋamba nti obulamu bwange bwempangaddeko bubadde mu kubonaabona kati kankwate omukisa guno gwe mbadde nkozesa okulabirira abantu gudde mu mmwe nammwe mulabirireko kuba mbamalako omukisa oli agenda naga Maama Fiina nnyamba Mukama ajja kuwa omukisa kati nago sikyagwagala njagala gwange ogwebulenga gwengabira abantu obusungu bungi kakkana wano mu Uganda nzaagugaba gukubulira Maama Fiina oba togulina kati ogwa Katonda nguwummudde kansigaze ogwebulenga
Nedda Maama Fiina. Okiraba? Tompita maama wa ggwanga mpita maama we Bulenga. Okoye? Maama Afrika. Ndi maama Bulenga. Kati kamba wo omukisa ogwo Maama Fiina gwabadde ayoola okuŋŋaanya obutitimpe bw'essente, okuŋŋaanya emikisa gyonna n'ejja Katonda n'agigabana mugitwale. Muweerere abantu. Mujja baweerera nno bagundi. Muyambe abantu.